Nkwanirizaako gwe munnange akyagyekuumiddeko ensi Buganda anti munnange ensi Buganda kuno kwe kwaffe Kabanda Musoke ow'ennabalanga Bukoba Kyaggwe akaala amatendo nze nkubuuzaako nateera olunaku olwaleero kansubire nti munnange oli bulungi. Munnange tukyali mu katabo kaffe omulembe gwa Muteesa owookubiri akawandiikibwa Ernest Kibuuka era ng'olunaku lwaleero tutuuse ku mutwe ogugamba nti ebikonge ebyajja okuziika Edward Walugembe Muteesa owookubiri. Ku olwo British High Commissioner Sir Richard Slater eyaliwo ku lwa Queen Elizabeth owookubiri ne Lord Viscount Boyd eyajja okukiikirira gavumenti ya Bungereza nga bawerekerwako Major General PH Kodo ow'omu kibinja ky'amagye ga Queen ekya Grenadier Guards bajja mu butongole okusiibula n'okussaamu ekitiibwa enjole ya Sir Edward Muteesa owookubiri gye baasanga nga egalamizibwa mu kitiibwa munda mu Hannington Chapel e Namirembe. Lord Boyd ne Sir Richard Slater baayimirira nga basirise okumala akaseera mu maaso g'essanduuko omwali enjole nga bamusiibula n'ennaku omulundi gwabwe ogw'enkomerero. Abalala abaaliwo ye Abu Mayanja, minisita w'ebyenjigiriza, omulangira Badru Kakungulu ne Bishop Adrian Ddungu ow'e Masaka naye yali azze okwegatta ku bakungubazi n'abalala bangi. Lord Boyd yategeeza minisita Mayanja nga bwe baasiima ennyo enteekateeka zonna ezaali zikoleddwa okusobozesa okuziika okugenda obulungi era n'asaba minisita okutuusa okwebaza kwabwe eri pulezidenti wa Uganda ne gavumenti ye. Abu Mayanja nga ye ssentebe w'akakiiko akaali kategeka ebyokuziika enjole yayogera eri abantu bonna abaaliwo nga yeebaza abantu abaali ku bukiiko obutali bumu obw'okuziika era n'abalala abaabayamba ennyo mu ngeri ezitali zimu olw'ebyo bye baali bakoze okutuusa ku lunaku olwo. Yayongera n'agamba nti okutuusa ku lunaku olwo abantu ab'engeri zonna abaali bakyayingizibwa mu kkanisa okulaba enjole baali baweze 1.5. Era minisita yeebazaamu ak'ensusso Pulezidenti General Amin Dada eyasobozesa ebyo ebyali bikoleddwa okugenda obulungi mu bantu abakulu abalala era abajja okubeerawo ku mikolo gy'okuziika enjole okuggyako Sir Richard Slater eyajja mu linnya lya Queen Mother wa Bungereza, bammemba ba Paliamenti y'e Bungereza 5 nga bakulemberwa Mr. Speed, 3 baali ba kibiina kya Conservative ekyali mu gavumenti ate 2 baali ba kibiina kya Labour Party. Ate Mzee Jomo Kenyatta, pulezidenti w'e Kenya, yatuma Vice President Daniel Arap Moi eyakulembera ababaka ba Kenya abajja ku mikolo gino. Ambassador Abate ye yajja mu linnya lya His Majesty Emperor Haile Selassie owa Ethiopia. Ate Mwami J.W. Cook, ambassador wa Canada, Mr. Okai, ambassador wa Liberia, nabo baaliwo. Yusuf K. Lule mu kiseera ekyo eyali akolanga assistant secretary mu Commonwealth Secretariat era nga yaliko principal wa Makerere University naye yajja. Bendikito Kiwanuka eyaliko Prime Minister wa Uganda eyasooka naye yaliwo wamu ne Right Reverend Stuart eyali omulabirizi wa Uganda yonna okuva mu 1932 okutuusa mu 1952. Major General Yakubu Gowon, Head of Military Government of Nigeria, yaweereza bubaka obw'okusaasira n'okukubagiza eri General Amin Dada n'abantu ba Uganda bonna. Kwabo teekako mikwano gya Sir Edward Muteesa owookubiri abatandibuzeewo era abajjira awamu n'enjole okuva e Bungereza era nga bangi ku bantu abakulu abaawandiika mu kitabo ky'abagenyi ekyateekebwawo olwo abazze okukubagiza n'okukungubagira Muteesa owookubiri ku lwa bonna. Bishop Stewart yagamba bw'ati:
nga njogera ku lwange era ne ku lw'abannange abalala bonna bwe twazze okuva e Bungereza. Kituwadde essanyu okubeerawo ku kuziika omugenzi Muteesa II. Twebaza nnyo Pulezidenti Amin ne gavumenti ye olw'okutegeka obulungi bwe bati ne kisobozesa abantu ffenna abazze okuziika okulaba enjole ya Muteesa II n'okumusiibula mu kitiibwa. Muteesa nalinga mwagala nnyo kubanga nze namussaako emikono okusembera mu ku mmeeza entukuvu. Nze namugatta mu bufumbo obutukuvu era ne mmutikkira engule ey'obwakabaka bw'e Buganda. Muteesa II yali mwana wange ddala eyalinga ow'omukwano ennyo ow'amaka gaffe. Newankubadde nga kaakano nkaddiye nnyo era nga ndi munafu nnyo. Era newankubadde nga naliwo mu kuziikibwa kwe okwasooka e Bungereza, naye nawulidde muli nga nteekwa okubeerawo ne mu kuziika kwe mu Uganda. Omukyala omulabirizi Mary Stewart ye ate yagamba bw'ati: twasaalirwa nnyo Muteesa II ng'afudde, naye kaakano kye tusinze okwewuunya kwe kulaba okwagala okw'ekitalo abantu be kwe babadde bamwagalamu. Kino kitegeeza nti naye yabaagalanga nnyo, ate ne tulaba ng'abadde n'abantu bangi mikwano gye egimusaaliddwa ennyo era eginaamujjukiranga n'okumusaalirwa okumala ebbanga eddene mu maaso. Abantu bangi mu Bungereza basanyukidde nnyo ekikolwa kya gavumenti ya Uganda okukkiriza okukomyawo enjole ya Muteesa ebadde ekuumirwa mu Bungereza kasooka ng'afa mu 1969. Mu nnaku zino ennya ez'okukungubaga okuva enjole ya Muteesa lwe yatuuka mu Buganda okutuusa lwe baagiziika e Kasubi, abantu ba Buganda bangi baalabikanga nga beesibye amafuvu. Bangi amafuvu baageesibira kungulu ku ngoye zaabwe, abalala baasumika embugo, n'abakyala bangi beesiba embugo n'emige ku mitwe nga empisa ya Buganda bw'eba ku kabaka ng'afudde. Emikolo gyonna egy'okuziika Muteesa II gyaweerezebwanga butereevu ku laadiyo ne televizoni bya Uganda. Newankubadde nga tekyasoboka kutwala njole mu ekereziya e Lubaga, naye ng'ennaku z'omwezi 2 Apuli waaliyo okusabira omugenzi era n'okwebaza omutonzi mu mmisa ey'enjawulo eyakulemberwa Ssaabasumba Emmanuel Nsubuga. Ate ku Lwokutaano waaliyo okusaba okw'enjawulo mu muzikiti Ekibuli. Omulangira Badru Kungulu, abalangira abalala awamu n'abantu abalala abakulu mu ggwanga beetaba mu kusabira Muteesa. Okusaba okwo kwakulemberwamu Sheikh Ahmed Mukasa, imaamu w'omuzikiti ogwo ogw'Ekibuli mu kiseera ekyo. Ebyo nno nabyo kanjira mbikomya wano, tuddiŋŋana ate mu kitundu ekirala nga nkuwa munnange ebirala. Aye Katonda kuuma Namulondo.